tafaanaganako nga bwe kibadde kiba nga abawagizi b'omupiira gw'empaka z'amasaza ga Buganda bakuŋŋaanira ku bisaawe wamu n'okuwerekera ttiimu zaabwe nga zikyala. Empaka z'omwaka guno za kuzanyibwa mu bisaawe omutali bawagizi olw'okwewala okusaasaanya ekirwadde ki COVID-19. Enteekateeka eno yakkaanyiziddwako ab'akakiiko akateekateeka empaka zino ng'emu ku nkola ze bagenda okussaawo okukkirizisa gavumenti okutta empaka zino zizanyibwe. Samuel Mpima amyuka ssentebe w'akakiiko akategeka empaka zino atubuulidde nti waliwo n'enteekateeka endala nnyingi ezigwa mu kkowa eryo ze bakkiriziganyizaako. Nti n'ekirala kyekyokuba nti tufuna abasawo abakugu ku buli ttiimu okuba nga abasambi bano bakeberebwa oluvannyuma lw'akabanga okuba nga ssenyiga ono omukambwe tatusaasaanamu. Ekirala kyekya sanitizers kati nakyo kyafuuka kya Luganda kumpi nti ebyo by'oteekawo nga sabbuuni nga byonna n'amazzi okuba nga bibeerawo ku bisaawe ebbanga lyonna. Ekirala kwe kuba nti bannaffe bano tetunywera ku bottles ezimu, tunywera ku bottles za njawulo nti mbeera n'akange nga Mpima mpozi abeera n'akake n'abantu abafaananako bwe bityo. Ekirala kwe kubanga bannaffe abagenyi bino nti abawagizi bino nti abavujjirizi abamu ab'amatiimu agamu buli ssaawa okubanga beeyiwa mu kampu ebyo byonna tubijjeewo. Empaka z'omwaka guno zisuubirwa okuggulwawo mu mwezi gw'Ekkumi mu ssaza ly'e Bulemeezi. Wabula wadde nga ebisaawe tebigenda kukkirizibwamu bawagizi ng'empaka zino zitandika, kino tekirobedde bafuga mpaka zino kussaawo mateeka makakali agafuga abawagizi singa ekiseera kituuka ne bakkirizibwa okuyingira ebisaawe. Ekirala kye tulina okumanya nti ebibonerezo ebimu bibadde nga nnyo byesigamye ku nsimbi nti gwe tewakyadde gwe wakubye abantu leetayo obukadde 2 leeta obukadde 5. Kakati tugamba nti ku ekyo ekiriwo ekibaddewo ekyensimbi twongeddeko n'ekyobubonero nti tusobola okujja ne tukuggyako obubonero 3 n'eggolo ziwate mweyoggeemu. Abategesi era bagamba nti bataataganyiziddwa nnyo olw'empaka zino okulwawo okutandika olwa COVID-19. Sam Mpoza, NTV.